ate abanamawulire bagamba nti abawala babafunye ate tebaliiko ku poliisi eri mawulire bagamba taata woyo omwana tewali wa genero bwamu abamu bakugamba tiisa wali omulabyeko taata wali omulabyeko akulimba tebakutiisatiisa taata we yamulira poliisi mbu ebyo ebintu by'abaana bato munnaabwe atambula awenyera mbu ebyo ebintu by'abaana bato twagala justice twagala twagala obwenkanya ndi mukulu we oyo omwana yatonda kusoma byanviiri ne bamusigula ne bamutwala bamukozesa ebintu by'abantu abakulu abalina okukola begasa abantu muli bana mukuba omwana imagine senga abadde muntu mukulu oba nga balumbye enganze nandibadde nyimuka nenerwanako naye ateekayo emikono akola ki alaga bambi tasobola nabbakwata nako bamugoba bamuyiridde amafuta bamukuba kamyu bamukola biki ye Pretty Nicole era sista wange eyo Kira ekitujeefu public figure osibwa akulaba wali eri atyamu okitegeera nomala abalala bulunoke ali mu kujja wano teri anoonya mawulire just twagala kuyamba muwala afune justice naye kana kakakazi akeeru oba kakadama ne kakoma keyulusiza n'obwongo ne kabwerusa ne bukola ki ne bwonooneka wafande ngenda wamma gamba otewa ekitiibwa oli bulungi seewo so nonsonga eyo oyo mwala yaka yerusa n'obwongo ne bweruko yadda yasame nnyo zisina mawulire genoonya tugenda kuyamba omwana nvuza amafuta ganze wano kulaba kikigenda mu maaso okitegeera buno obwavu obuli Uganda okuteeka omuwa emitwalo gyange 5 ngamba amafuta nzije public figure okulaba atyamu n'agamba okay cheka waliwo ensonga eri serious ekirungi ntuuse wali eri maama w'omwana anandaba buli omu nga bamumanyi famire okitegeera so kati nze ngenda wali ku Centenary Bank bwayise nkyaliwo ku nsonga era osisi yajja agambye essaawa 9 bano nga bavuddewo esasadde media wano abamawulire bonna abeera wano nooli ennyini gwe bagenda okukwata kati kimuwe okumanya webatuuse omukwata n'asobola n'okudduka nkimanyi bali kwano bali mu iding kati bali mu kwekweka abo buli webalaba social media anti kati kiruba bali luddawa kuba mbadde ne maama we munda maama we agamba maama w'omuwala agamba omwana agireega abeerawo ku poliisi kubanga ne ayagala mutolokako omwana maama we ennyini agamba baddewo bali anti labayo maama anti obusungu bungi natandise ensonga eno nange njagala justice omwalo nagifune olya mukwano atuulira tugendeyo gyali wenkutwaleyo gyaliatuulira omuwala talina buzibu nange kyekituleese wano wegamba tuyagala mawulire OCCID tayagala na bantu kati olaba n'abaana okubeera wano oba okkaana kubakaanamu ojja kusanganga ezo fomo procedures zebagazaako okola ki okuba nti bagoberera waleme kubaawo ki loophole newankubadde nti omusango gwadizibwa eri naye gwakitegeddeko zina bikono tugamba katukuŋŋaanye kyetukola ki kyetusobodde then kitugendewa kyekiteekeddwa okuba nti tuli so abantu baffe tubagamba bakakane tuli bumu naabo ate era si be baatuyise oluusi naffe twalabye ekikoze eki okunoonyerezebwa nekukola ki nekutandika naye ate abantu baffe bebabeera eno nga bagamba ate mmwe ate nga tulina kyetukola babanga abalemesa ekikola ki ekikolebwa ekikolwa ekyakoleddwa kibi nnyo era twetaaga obwenkanya eri omwana ono Nicole twagala yadde bagamba omuwala omu eyakulidde ekikolwa kino taata we osiniikaweepe twagala obwenkanya bannama twagala human rights commission omukyala aja kifa lukwago oveeyo muyimire mu nsonga z'omwana ono yetakuba omwana ono asobola okwetta sitole eno gyolaba yahapeningako mu Amerika waliwo omwana omu yekka yafuna depression neyekka ensonga engigi bamuyisaamu n'olwa ensonga eyo twagala tutaasa obulamu bwa Nicole naye afuna obwenkanya kuba ntunikutasa kati bweyotta essaawa zineeno tugenda bulemingaani bannange omuwala bamukubidde kira waki mulombye poliisi y'ekawempe anti poliisi y'ekawempe taata we batugambye taata w'omuwala bwakubye yabulira wali n'olwa
olw'ensonga babiise by'abaana bato tutte ensonga zaffe nga balwanyizi b'eddembe tutte ensonga za kati bo babyebalama naye twagala obwenkanya bw'omwana ono eyakubikibwa bane bamuyirira esiwegi bamukoze bukimu lwa nsonga zaki simaa za musajja naye toyinza kuba muno lwakuba nti musajja ayinza n'okuba nga yamukubye nga naye tebanana kumuwasa abasajja tuli bangi n'olw'ensonga eyo tetwagala kikolwa kyakubirirwa kibeere nga kigenda mu maaso mu Uganda omukyala sikula lukwago wonna wooli oli wa Human Rights Commissioner twagala oveeyo muyimirire Lord Mayor Elias Lukwago naye twagala oveeyo muyimirire banne mutaase omwana ono obulamu omwana kati abana bamubisaayisa eri bbali Gaziya bulungi balaba omwana oyo engeri gy'alemalamu. Tell them. Gaziya. Omwana wuyo bamutwala.